Jesus tekiriyo kubanga erinnya Jesus liva mu linnya Yesus. Yesus actually Jesus mutabanyi wa Zeus muzukuru wa Nimrod basajja basamize. Omukyalo omu yali ayina bbaawe baali bamuyita Nimrod. Nimrod bw'amala okufa omwana we gwe yalekawo n'amwagala. Omwana oyo bw'amala okumwagala n'amuzaalako ate muganda we. Omwana yadda ku maama we. Omwana yadda ku maama we. N'azaala mu maama we. N'azaala mu maama we omwana. Bwe buno obusatu omuntu omu ye yakola ekintu kino. Maama oyo ye Bikira Maria gwe nali njogerako wano. Kati Bikira Maria oba gwe tuyita Semiramisi eri. Bikira Maria gwe beebakako. Aha, mutabanyi we ayitibwa Zeus. Yamwebakako. N'azaala omwana ayitibwa Yesus. Yesus mu Greek ye son of Zeus. Ye Jesus Christ. So erinnya ly'omulokozi liva mu linnya lya kitaawe. Era bwe tugenda ku Yokaana ssuula 5:43. 5:43 egamba bweti. I have come in the name of my Father. Nzize mu linnya lya kitange. And you do not receive me. Temunyaniriza. If another comes in his own name, you receive that one. Nzize mu linnya lya kitange muganye okunyaniriza. Naye omulala bw'alijja ku bulwe lwekka oyo muli mwaniriza. Ekitegeeza erinnya lya Jesus terina linnya eddala lirivaamu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Negatiddwako Musumba Karugaba. Ndowooza lyeri. Lyeri nyine. Musumba Karugaba Yosefu. Yes, Joseph. Yafes. Aha. Atwala abasumba b'enzikiriza ya Yahweh mu Uganda. Nsanyusa okulaba nate. Esebo. Nsinze. Weewaawo. Oli otya sebo? Ndi bulungi sebo. Actually furwa essaawa eno tubuuza nti shalom. Shalom. Nenziramu ntya? Ekigambo shalom kitegeeza peace be upon you. Prosperity, goodness, health, buli kirungi kyonna. Peace be upon you. Yes. Ng'omusiraamu bw'agamba assalamu alaikum. Assalamu alaikum, yes. So kati wanoga shalom. Okay. Kati nawo noddamu shalom alikulam. Shalom alikulam. Yes. Olulimi ki? Lw'Ebbulaniya. Kati ndimukwogera Lw'Ebbulaniya. Oli mu Lw'Ebbulaniya kati. Nti shalom alikulam. N'ate obanga agenze ne mu busiraamu. Nakugamba Obuwalabu buli kumpi neki n'Obuyisirayiri. Kubanga jjukira bali baana ba Abraham bonna. So shalom kitegeeza. Yes, emirembe emirembe mirungi gibeere eri gy'oli. Exactly. Nsanyusa okulaba. Nze nsinze. Mbuliza ku Bannayuganda abo batulaba. Abooluganda nkomyewo era nga ndi bulungi nnyo ndi mu mind erowooza obulungi. Newankubadde nga na dulirwe najja wano nalimu omusujjasujja. Nalimu ate katate bwenzirayo nenfunamu n'ekifuru. Naye ate byonna byagenze bivaawo. Era kyova olaba nze mbeera musanyufu essaawa 24 kubanga mmanyi nti gwe nsinza mulamu. Era nange mbe neeyanza okulaba nti nkomyewo era nenfuna ekiseera nga kino okuddamu okwogera gye muli. Muli mutya abooluganda eyo. Era babatumidde bonna era ndi munywevu ne points zammwe naziraba endala era ndi ready okubanga nziddamu. Yes. Tweyanzege. Nga tubudde comments awo tujja kubanga olunaku olwaleero tukwatako ne ku nsonga y'obufumbo. Ate kinkola bulungi bwe mbeera n'omusumba nga tugenda kwogera ku bufumbo. Kuba abasumba bangi tubalabye, abamu basaba divorce, abamu badivorcinga, abamu bawasa dda abookubiri, ebintu ebifaanana bwe biti.
abamu tebannawasa bali mu ndiga mwe batambulira so tujja kubanga tugendako sayidi eyo olina bye waŋŋamba ku bufumbo obwo tujja kutuukayo naye obufumbo obwo bulina amateeka exactly yes nti mateeka akigano amateeka ago nga mpulira ng'ogajja mu bayibuli eyo nenga nti nengamba nti oke era kyekyasinga okunsika ennyo nze nali simanyi nanzikiriza Yahweh nali sikimanyi nali nze mpulira kigambo Yahweh nga bwe ŋŋamba nti tukiyimba mu nnyimba twalizawo naye puroguramu yaffe eyaggwa nalaba abaasiima abamu bo tebabitegeera mulimu abaasiima ng'abamu tebabitegeera kubanga ab'enzikiriza ya Allah sisuubira nti bakkiriza ekigambo ekyo omukatuliki sisuubira nti yakkiriza ekigambo ekyo gamba nti paapa yakiikirira sitaani ku nsi noga nti Allah bali Allah ye Katonda Allah bakikkiririzaamu Allah bamanyi ye Katonda gwe n'ogamba nti kikolimo okutwalisa wamu so comments waziraba n'abantu baffe wabalaba bateekwa okubanga naawe bajja mu kayini box eyo ne bagamba nti musumba tukulabye ng'oyogera booti ne booti actually abamu bampita kibwetiri baga ekyo kikalti babayita bidiinidiini kikalti ya kidiinidiini ate ne beerabira nti kalti kiva mu kigambo culture ate nga okifinding out kiva mu catholic abo bonna these are catholics basajja bakatoliki kubanga doctrine gye bayigiriza teva mu byawandiikibwa jala otandikire mu bayibuli gy'osoma ogibulire bannayuganda tulyoke tusimbule saagala tubeere nga twogera n'omuntu ng'abantu balowooza nti tulina kidiinidiini exactly kale neyanziza era nga bwe tukomyewo waliwo points zengenda okuddamu katono kubanga waliwo owooluganda yabuuza actually yali ako bayibuli soko gibabulire mwe gye musoma bayibuli yaffe nababuulira bagiyita Hebrew Roots Bible Hebrew Roots Bible etegeeza direct translation kwegamba eva mu lulimi lumu olw'Ebbulaniya nejja mu Luzungu naye zino bayibuli endala zonna bazikwatakwatamu nnyo kyova olaba waliwo eno gye bayita King James Version era enjiri egiyita Holy Ghost tewaliyo kigambo nti bakiyita omuzimu omuki omulongoofu oba omutukuvu omwoyo omutukuvu ye waali naye ng'emirimu gye nakyo girabisibwa Hebrew Roots Bible naye bayibuli eyo esangibwa ku mukutu ogwa www.coyhwj that is Jerusalem oba right wandiika www.congregation of Yahweh Jerusalem gwe mukutu gwaffe osobola okutusanga wonnaawo Jerusalem. How come nti Bible yammwe yo esangibwawo ka nga ffe tulaba bwe ngenda wano kati ku Google singo ngambye nti genda ku Google olabe Bible in fact bangi bagamba binonya sibiraba njagala definition ya God nga sijiraba mu Bible ono byagamba abijja anti nakulagira anti kyenjagala omanya how come nti Bible zino zoyogerako zi King James zoyogerako zino Bible zonna ogenda ku Google n'oteekamu ekuleetera buleeteze ebyawandiikibwa mweyammwe lwaki eri specific no you see tulina website yaffe ekisooka tetutunda Bible zino most of these Bibles people sell them naye tulina website wosobola okugenda direct n'ogijja ku website yaffe actually you can download it naye ate tetuzitunda we don't sell the word of the Most High you get it kati Bible zino zonna lwaki zasaasaana bwe ziti lwakuba nti gye ziri naye ate ejjukira nti bazikolamu ne sente that's the most important ziri mu bookshops you get it naye zino ziri ku mukutu gwaffe website yaffe woyagala ogendayo n'ogidownloading
free, it is free. Era naffe wano wetuli Bat Valley. Bw'oba ozze ku Bat Valley Primary School every Saturday nakugamba lwe tukungana. Then if you have interest, we will see your interest and we will see if you have loved the word of the Most High, then you can be given a free Bible. Okay. Yes, yes. Okay. Yes. Kale ndoza mulidde abali abatulaba. Confusion yali nnyo ku kigambo God. Yeah. Ne ku kigambo Allah. Yes. Natugenda okutandika yanukule. Yes. Nze bye nalaba. Actually confusion endala gye nalaba baali baagala mbabalire ennaku. Ennaku okuva mu wiiki. Bazitegeere bulungi. Kubanga jjukira luli lwe twali tubala tebaatufuna bulungi. Njagala wano wabeere kiriya. Olunaku olubereberye. Lwakuba nti ekyaliwo kiri nti theological replacement gye nakugamba. Oba okukwata ekituufu ne bakikyusa ne bateekawo ekikyamu. Kati mu nnaku zino eza bulijjo tubala nti first day of the week, second day of the week, third day, fourth day, fifth day, sixth day, up to the seventh day. Kati mu Bible olunaku olw'omusanvu lwe luyitibwa Sabbath oba Sabbiiti. Naye ate bwe tuddayo mu nnaku zino eza Gregorian calendar, o Gregorian calendar, oba eno kalenda z'Abagreek n'Abaroma eza bulijjo tutambulirako wano. Bo enkyusa kye baakyusamu buli lunaku luliko Katonda. Kati first day of the week gye bayita Sunday olw'okuba nti bo bamanyi nti Sunday lwe lunaku kwegamba lwe basinza enjuba. Ekigambo Sunday kiva mu kigambo lwe lunaku omusana lwe gulabika. Yes, omusana gwalabikanga ewaabwe oluusi olwa climate yaabwe. They used to appear on the first day of the week. So ne basinza ne batandika okusinza enjuba. They used to worship the sun. Even up to today. Mwe muva ekigambo Sunday. Naye nga Sunday used to appear on the first day of the week. Monday is from moon day. Worship of moon. That is the second day of the week. Okusinza ki omwezi. Third day of the week tujita Tui. Tui is the Greek ancient god of fertility. Katonda lubaale w'okwegadanga. Okitegedde? Olwokusatu. Eyo gye bayita ow'okwegadanga. Mu Luzungu ne baluyita batya? Tui. Tui. That is Tuesday. Tuesday. Yeah, Tuesday. Then ne tubeera ne Wednesday, which is the fourth day of the week. Woden kiva mu kigambo necromancy and occultism, okusinza emyoyo gy'abafu. Kino kye bakola Namugongo. Kyekiriwa. Obwo busamize bwa kika kya waggulu. Bamatazi baffe obusamize. Obwo busamize completely. Okitegeera kye ngamba. Kubanga omuntu omu yekka gwe tusaanidde okujjukira okufa kwe n'okuzuukira kwe ye mulokozi ayitibwa Yahweh. The rest tetuyina. Okitegeera kye nkugamba. So kati bino bye bakola byonna ebyo byakusamira. Era mwe muva ekigambo Wednesday. Then ne tubeera ne Thai. Thai is the fifth day of the week. Ye Thursday. Ye Katonda w'enkuba. Then ne tubeera ne Friga ye Bikira Maria. Omukyala oyo ayitibwa Semiramis. Yo omukyala yo Bikira Maria. Omuva ekigambo Friga. Then ne tusembayo n'ekigambo Saturnalia, which is Saturday. Roma nga tenaba kuyitibwa Roma yali eyitibwa Saturnalia. Saturnalia kitegeeza ki? City of Saturn. Kibuga kyaki? Kya Sitaani. Era Pope mwatuula. Nakugamba Pope yakiikirira Sitaani ku nsi. Era kubanga tosobola kuyitibwa father nga toyina mother. Where did you get the children? Mukatuli kyakusekeredde. Ani asobola abaana bano wabajjawo abakuyita taata nga toyina maama waabwe. Ye point yange eyo. So therefore bwe biti ebintu bwe bagenda nga babikyusa. So in other words, ezo naku mu wiki. Kati nedda zino zaali nnaku naye ne baziteekako balubaale.
okategedde akantu ako so in other words zino ze tuyite ennaku mu wiiki si nnaku wabula bakatonda baki baba Greek yes kyova olaba mu Deuteronomy chapter 4 verses 19 omutonzi atuwoninga mu Bayibuli zino zonna mu ebiri naye lwakuba nti abantu tebabitegeera Deuteronomy chapter 4 verses 19 egamba bweti and that you shall not lift up your eyes towards the heavens and shall see the sun, the moon and the stars. Tositulenga maaso go n'olaba waggulu n'olaba enjuba n'olaba omwezi n'olaba n'eki n'emmunyenye and all the host of the heavens n'ebyo byonna ejje lyonna ery'omu ggulu and I be drawn away and worship them n'otandika okubyesemberiza okumpi okubisinza and serve them which Yahweh your Elohim Yahweh oba omuyinza wo bye yateeka mu nsi eri abantu be okusobola okukola batya okusobola okwakira abantu be mu nsi ye kati abantu olwedde bye basinze okulowooza nti ate ye mutonzi okategedde akantu ako so mwe muveeyo enjuba gye tulabye kati soko gende ku basiraamu bw'otuuka ku basiraamu olaba ki tolaba ka sayini kaki kuliko omwezi neki nakasala bakaki kuliko omwezi neki n'emunyenye kati ate abakristo abakatoliki kugundi ku kyaki yaabwe bayina egundi gye bakola ng'ey'omusana ey'enjuba ng'enjuba bweri ogisangawo era bw'oba ogyetegereza bulungi picture eyo bwe bagikola so kyekino ekyawandiikibwa kyali kigamba nti temutunulanga waggulu ne mulaba ebintu bino ne mulyoka mubisinza kubanga bino nabiweereza abantu bange bisobole okukola bitya okubaakira eri gye bali waliwo yagamba nti confuse us until we learn how to mind our business okategedde omulala omuntu gwenjagala nti oba confusinga bu confusings no you see the word confusion it simply means to get what you know and it mixes with what you don't know then you are actually confused naye nze si bwendi kyensomesa nkikola ki nkitegeera si confusing abantu naye ekikulu kiri nti ekintu kino kye bawulira mu matu gaabwe mulundi ogusooka kyekyo lwaki babeera confused naye njagala bagende mpola mpola baveeyo bajja kutegeera up to the end so bagende mu Bayibuli eyo yes gyoyogerako yes ebintu bino bajja bisanga actually mu Bayibuli ebimu ebintu bino byawandiikibwa mu bitabo kati bw'otuuka ku mukutu gwaffe ogwa www.coyhwj ojja kwekanga nti muli obutabo bungi nnyo obumu obutabo kuliko the great falling away oba engeri abantu gye baava mu kigambo ne babula by Don Esposito obutabo obwo ajja kubusoma bajja kulaba ennaku entukuvu ennaku ezetusaanira okusinzizaako ennaku kwegamba ebintu byonna abantu bye babuzaabuza byenjogerako bijja kusangibwa mu kitabo ekyo yes bagende bugenzi ku website eyo kale alina akalala kenjagala okukolekitingako nalabye ng'omuntu agamba nti erinnya ly'omulokozi ye Jesus Christ nenjagala nyongereko katono okumubuulira erinnya namugamba nti a name is a revelation of authority and a name is a revelation of authority and power. When you change the name, meaning changes character and authority. Amakulu obuyinza byonna bikola bitya bikyuka. Kati bw'otunuulira erinnya ly'omulokozi liva mu Lwebbulaniya. Era mu Acts leka tugende mu Acts essula 26 ebikolwa by'abatume essula 26 okuva ku 13
tugende mpaka 16. At midday along the highway emisana nga ali mu kkubo, O king, I and those with me saw a light from heaven. Kabaka nendaba ekitangaala nabo be nali nnyina okuva mu ggulu, shining around me above the brightness of the sun. Omusana gwali gw'amaanyi eri gyendi. And all of us falling to the ground, era ffenna bwe twagwa wansi, I heard a voice speaking to me, saying in the Hebrew dialect. Ne mpulira eddoboozi nga lyogera nange eri, lyogera mu Lwebbulaniya. Shaul, Shaul, why do you persecute me? Saulo, Saulo, lwaki ompigganya? It is hard for you to kick against the stakes. N'agamba nti kigumu nnyo gw'okulwanagana n'emiwunda. And I said, who are you, sir? Ne mubuuza nti gwani ssebo. Kati wano njagala mpozingemu katono owulire. Ekisooka, Shaul gwe tuyita Saulo olwaleero yali ayogera lulimi kinoli gwayogera naye gwe yawulira eddoboozi lye nga liva mu ggulu. Baali boogera lulimi Olwebbulaniya. Ekyokubiri, mu Lwebbulaniya tewaliyo nnyukuta J. Teri J. Ennyukuta J yakamala okuteekebwawo nga bakoze Oluzungu emyaka 5 emabega. Kati oŋŋamba otya omuntu eyali ayogera olulimi Olwebbulaniya ne gwe yali ayogera naye nti ate J esobola okugiramu. Era bwe yamubuuza, who are you, sir? Yalina okwogera olulimi Olwebbulaniya n'erinnya lye Olwebbulaniya. Era yamuddamu, I am Yahweh whom you persecute. N'agamba nze Yahweh gw'oli mu kubonyaabonya. Kati Yahweh kitegeeza ki? Yahweh kitegeeza salvation of Yahweh, obulokozi bwa Yahweh. So erinnya ly'omulokozi liva mu linnya lya kitaawe. Era bwe tugenda ku Yokaana essuula 5:43, ansooke nako nkaddemu ako 5:43. Tuli mu Bayibuli. Yes. 5:43 egamba bweti, I have come in the name of my father, nzize mu linnya lya kitange, and you do not receive me, temunyaniriza. If another comes in his own name, you receive that one. Nzize mu linnya lya kitange, muganya okunyaniriza. Naye omulala bw'alijja ku bulwe lwekka, oyo muli mwaniriza. Ekitegeeza erinnya lya Jesus terina linnya eddala lirivaamu. Yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama. Ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama. Olina omukolo, birthday party, baby shower, byonna bijjaawo. Kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitogo by'ennyanja Nalubaale, Mabamba, nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagule ne weeyagala. Ate mmwe abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp. Mujje mweyawuleko, bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe. Tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala. Tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala. Tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site, oba tukubire ku ssimu zaffe ku 0787 42 23 oba ku 075 234 036 Zion Camp, ssuula mpya. Wabula erinnya ly'omulokozi Yahweh liva mu linnya lya Yahweh. Ennyukuta zino 3 ezitandika erinnya lya Yahweh ze nnyukuta 3 ezitandika erinnya ly'omulokozi. Ya, that is hallelujah. Ya, Y-A-H. Yahweh, Y-A-H. Ze nnyukuta ezo ezikulaga nti omutonzi ayitibwa Yahweh, omwana we n'ayitibwa Yahweh. Yahweh kitegeeza salvation of Yahweh. Byamakulu g'ekyo. So Jesus tekiriyo. Jesus tekiriyo kubanga erinnya Jesus liva mu linnya Jesus. Jesus actually Jesus mutabani wa Zeus
muzukuru wa Nimrod basajja basamize mutabanyi wa Zeus muzukuru wa Nimrod basamize kwegamba kino kyowulira kye bayita God the Father obusatu buno bwowulira God Trinity Trinity teva mu Bible God the Father ye Zeus God the Son ye Jesus God the Spirit ye Semiramis bwe busatu kati bino byonna eyo bagiyita theological replacement ya Roma omuntu omu omukyalo omu yali ayina bbaawe baali bamuyita Nimrod Nimrod bw'amala okufa omwana we gwe yalekawo n'amwagala omwana oyo bw'amala okumwagala n'amuzaalako ate muganda we omwana yadda ku maama we n'azaala mu maama we omwana bwe buno obusatu omuntu omu ye yakola ekintu kino maama oyo ye Bikira Maria gwe nali njogerako wano kati Bikira Maria oba gwe tuyita Semiramis eri mutabanyi we ayitibwa Zeus yamwebakako n'azaala omwana ayitibwa Yezus mu Greek ye son of Zeus ye Jesus Christ okategedde akantu ako kati eyo theological replacement gye baleeta ne bateeka mu Bible bwe bulimba obuliwo olwaleero kala atulaba bulungi eno ye Yugi Updates tugenda mu maaso ne Musumba Karugaba yesebo Joseph so Trinity teva mu mutonzi Trinity teri mu Bible Trinity teriyo Father this God the Son God the Father kubanga bo bagamba it is the one person but manifesting into three in one which is wrong 1 in 3 nti God the Father he became God the Son and he became God the Spirit ekyo tekiriyo kubanga singa kyali bwe kityo kati kino ekyawandiikibwa kiba kitulekawa leka tugende mu Mark bwe babanga yo Mark essuula 13 egambe ete yennyonnyola ki Mark essuula 13:32 kubanga omulokozi bamubuuza okomawo ddi jjukira bw'abeera nga ye omu nti ye yali God the Father afuuse God the Son ate God is the Spirit lwaki bamubuuza n'ayogera ebigambo bino nga bamaze omutta nga bamaze nedda nga tanaba kufa bali mu kumubuuza but concerning that day bamubuuza okomawo ddi but concerning that day and the hour no one knows ku lunaku luli n'essaawa tewali alumanyi not the angels n'ababeera bamalayika those in heaven ab'omu ggulu no the Son newankubadde nze omwana except the Father okujjako alumanyi yekka yaani ye kitange okategedde akantu ako bamubuuza kati oyagala kuŋŋamba singa ye yali omuntu omwoli mu busatu kubanga singa ye yali oli omusajja taata ate kati afuuse mwana afuuse mwoyo kati ate lwaki bamubuuza n'agamba nti kino nze sikimanyi wabula kitange yekka which means mu ggulu waliyo babiri bokka kitaawe n'omwana kye tuyita omwoyo omutukuvu ye mindset yaabwe how it comes together mindset kyentegeeza kyeki nti they are united in love they are united in purpose and they are united in kindness kwegamba mu buli kikolwa kyonna bakwatagana but they are two separate beings nga bwolaba omukazi n'omusajja bwe bamala okufumbiragana Bayibuli etugamba nti ki babiri bafuuse omu kitegeeza ki
kiba kitegeeza nti omusajja ono amize omukazi ono n'afuuka omu mukanya kyekimu enekkaanya okutegeregana kwegamba ensonga eyo ebaleeta awamu kye tuyita oneness. But they are two different beings. Okay. Exactly. Kale ndowooza abali eyo ebintu bino mubitegeera. Waliwo yagamba religion is not the one that leads us to heaven. Yeah. But Jesus is the way, the truth and the life. Yeah, of course oyo yandibadde mutuufu ekizibu ekiriwo kiri kulinnya. Kyeddiini si yetutwala mu ggulu. Yes. Naye obuzibu buli kulinnya. Obuzibu buli kulinnya. It should have been Yeshua is the way, the truth and life. But of course at the end of it we have to follow his commandments. Okay. Exactly. Naye nga tetunnavaayo njagala ne kali akagodi osooka oyongere okannyonnyolemu n'aka Allah tusooke tubuviireko ddala. No, nakugamba nabiweereza ebyawandiikibwa birikiriya. Allah kiri mu bufuna Bible eno. Of course eno Bible eri original. Ewalala tewaliwo okisanga okujja tewaliwo ogenda kukisanga awalala. Wanga abantu baali bakinoonya mu Bible. Tojja kukifuna. Nakugamba zino Bible ziri direct translation. Kati zino Bible zonna endala zonna bazikwatamu. Era bw'otugenda mu Yeremiya essula 8:8 daba ekyawandiikibwa bwe kigamba. Mu Yeremiya? Yes. Essula 8:8. What else? Yamiyahu, mu Lwebbulaniya tugiyita Yamiyahu. Ye Jeremiah. Chapter 8 verses 8. Egamba, how do you say we are wise? Mugamba mutya nti muli ba magezi. And the Torah of Yahweh, the word Torah means instructions over the laws. And the Torah of Yahweh is with us. The laws of Yahweh is with us. Waliwo cannot how. Kagamba nti the Torah prophets, only prophets if one is obedient. Kwegamba kaleeta egoba eri oli omuwulize amateeka ogafunamu nga oli muwulize. Kati wuliriza, behold, the lying pen of the scribes has certainly worked deceit. Ekalaamu y'abawandiisi yiine wandiise ebitali bya mazima oba wandiise obulimba. Kategedde akantu ako. So bana abawandiisi ebintu ebinene be babijangamu betuyita abafalisaayo. Abafalisaayo b'ennaku zino be bapastors. Bano nga bapastors boolaba olwaleero be bafalisaayo. Kubanga bano bapastors olwaleero basomye bakoze buli kimu kyonna naye obulimba obujjudde mu bo buyitirivu. Era luli nali njagala kubogerako naye saakikubako. Naye pastors olwaleero bye bali mu kukola, bapastors bano bye bali mu kukola si bya mutonzi. Era na wano mu bufumbo bwe tunaatandika okubukwatako ne pastor omutuukuvu Amino asaanidde okuba ng'asumba endiga yaani yandibadde atya, yaani alina qualifications ki? Kati abantu ng'abo bwe bagenda be baali mu kiseera ekyo be bajjangamu ne bafuuka abawandiisi. Era ojja kusangayo be bayita Pharisees, Sadducees, kwegamba be bategeeranga ekigambo nga be bawandiika. Kati be bakyusa Bayibuli eyo ne bateekamu obulimba. Okitegedde? Kituufu. So olwaleero so biri byonna Allah biri God obisanga mu Bayibuli eyo. Obisanga mu Hebrew Roots Bible. Manyi badde wano n'ensekano nti okyalina omulimu munene. Yes. Wali wano yagambye nti as they say, if you can't convince them, confuse them. Yeah. What a disturbed soul bannange. Mr. Kalugaba, you need some help. Yes. Ndoza owulira omuntu ng'oyo. Onagamba nti kibwetere in the making. Era kibwetere. Kati ndi wano nawe oli agamba kibwetere in the making. Can you imagine? Anti olaba era of course kibwetere yava mu kuba nti
bye yasomesebwa era naye bye yalina okusomesa. Naye jjukira nti wano ndi mu kusomesa doctrine. Naye Kibwetere teyasomesa doctrine. Yasomesanga byajja mu mind ye. Bye bamusomesa nga babijja mu culture. Ebintu by'obuntu. Ebyobuwangwa. Naye wano ndi ku kigambo ky'omutonzi kyengezaako okubajjayo eri gye babadde okubalimbulira. Ekintu okulimbulula abantu si kintu kyakuzanya. It's not easy. Nalo tunule mu kamera. Yes. Obabuulire nti kino si kidiini. Eno njiri tulyoke tusimbule. Eno njiri ddala yenjiri eyaliwo Abaroma gye barwanyisa era batta miliyoni 7 z'abakkiriza Abaisirayiri okumakinga sure enjiri y'obwakabaka egibwewo. Naye eno congregation sometimes eyitibwa underground congregation ey'owansi kubanga erwanyisibwa nnyo olw'okuba nti eri ku mazima. That is the truth. Yes. Mukarugabo muhima wafuuka ddi Omuyisirayiri. N'abawadde ebyawandiikibwa. Ekigambo okufuuka Omuyisirayiri actually naluli nakyogerako 3 points waziwulira luli. Naye kati kankitwale mu byawandiikibwa. A covenant is a contract between two parties. Endagaano ekolebwa abantu babiri. Each party has got an obligation to fulfill. Naye nga buli muntu alina kyalina okukola. But the most sacred covenant is blood covenant. Naye endagaano y'omuwendo ye yaki ey'omusaayi. Kati awo ntegeeza ki nti bw'omala okukkiriza omulokozi wa Isirayiri n'afuuka omulokozi wo, ate bino byonna by'obaddemu oba tokyabirimu. Kati oba ofuuse obviously omulokozi wa Isirayiri yali mu Isirayiri, naawe oba ofuuse mu Isirayiri immediately. Kubanga lwaki bwe tugenda mu Old Testament Numbers, katugende mu kubala 15:15 to 16 mu kitabo kya Numbers 15 mpaka 16. As for the congregation, nga ekuŋŋaaniro bwe liri, there shall be one statute both for you and for the alien that lives with you. Nti nga ekuŋŋaaniro bwe liri wanaabeerangawo etteeka limu n'oyo omugwira ali mu masekati gammwe. Never ending statute throughout your generation. Etteeka eryo teribe ligwengawo okutuusa emirembe gyammwe gyonna. As you are, so shall the alien be before Yahweh. Nammwe nga bwe muli n'abo abanaabeegattako bwe banaabeera eri omutonzi. 16. There shall be one law and one ordinance, both for you and for the alien that lives with you. Wanaabeerangawo etteeka limu wakati wammwe nga mmwe bwe muli naye omunamawanga ono anaabeegattako bw'anaabeera. Okay. Hallelujah. So munamawanga bw'abeegattako naye afuuka mu Isirayiri immediately. Kitegerekeka butereevu ekyo. There are no separate laws for Israelites and Gentiles grafted into Israel, but one law for everyone. Okay. Tewaliwo mateeka gabaawula. Kati tugende mu New Testament kubanga bayinza okwekwasa nga bagamba nti mu New Testament kiriwa. Abagalatiya essula 3:7 egamba bweti, you must therefore know that those who trust in faith are the children of Abraham. Era kino mulina okukimanya ti abo bonna abalina okukkiriza muki, abo bonna abakoze ki, abakkiriza mu kukkiriza be baana baani ba Abraham. 29 genda ku 29. And if you are of Messiah, bw'obeera ow'omulokozi, then you are a seed of Abraham. Bw'obeera ow'omulokozi oli ki? Seed. What is seed? Nsigo. Oli nsigo ya Abraham. Even here according to the promise. Ate olina ki? Na musika okusinziira ku byakola ki? Ku bya suubizibwa. Okay. Kati Abraham bamusuubiza ki? Abraham was not promised to the heaven. He was promised the land of Israel, physical land. Era naffe
lyettaka lyetugenda okufugirako. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.